Tulina ekibuuzo kyaffe kigamba ani yali kabaka w'e Sodomu? A. Bera. B. Lutti. C. Melkizedeki. Ansa yaffe egamba yali Bera. Bannaye tugenda kutandika lubereberye 15. Gw'atanna subscribinga, likinga, commentinga, oyina ekibuuzo teekawo mu comment section. Omwaka gwa kusoma Bayibuli, kusoma kigambo kyemanyire. Kale katutandika olubereberye 15 olunyiriri olusooka. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulaamu, nze ngabo yo n'empeera ye nnene nnyo. Olunyiriri olwokubiri Ibulaamu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompa ki kubanga ntambula siyina mwana naye aliri ennyumba yange ye Damasiko eriyeeza. Ibulayimu abuuza kibuuzo. Kino ekibuuzo kikulu bannaaye. Bw'oba toyinaayo kaana ng'ate n'emyaka gigenderedde naye yo ensonga yakweraliikirira. Ndowooza okitegedde ekintu ekyo. Tugenda ku lunyiriri lwakusatu. Ibulaamu n'ayogera nti laba nze tompadde zzadde era laba eyazaalibwa mu nnyumba yange ye musika wange. Olwokuna era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye aliva mu ntumbwe zo we yaliba omusikaawo. Olwokutaano n'amufulumya ebweru n'ayogera nti tunuulira eggulu kaakano obale emmunyeenye bw'onooyinza okuzibala. N'amugamba nti ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo. N'akkiriza Mukama n'akumubalira okuba obutuukirivu. Olw'omusanvu n'amugamba nti nze Mukama eyakuggya mu Wuuli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. Olw'omunaana lwe tugendako. N'ayogera nti ayi Mukama Katonda kiki ekinantegeeza nga ndigisikira? Abuuza ekibuuzo. Olw'omwenda n'amugamba nti ontwalire ente enkazi eyaakamaze emyaka 3 n'embuzi enkazi eyaakamaze emyaka 3 n'endiga ensajja eyaakamaze emyaka 3 ne kaamukuukulu n'ejjuba etto. Olw'ekkumi ne yeetwalira ebyo byonna n'abyasaamu wakati n'ateeka ebitundu 2 nga birabagana naye ebinyonyi teyabyasaamu. Olw'ekkumi n'amasega ne gagwa ku mirambo Ibulaamu n'agagoba. Olw'ekkumi awo enjuba bwe yali ng'egwa otulo otungi ne tugwa ku Ibulaamu era laba entiisa ey'ekizikiza ekikutte n'emugwako. 13 n'agamba Ibulaamu nti tegeerera ddala ng'ezzadde lyo liriba eggenyi mu nsi etali yaabwe. N'agamba Ibulaamu nti tegeerera ddala ng'ezzadde lyo liriba ggenyi mu nsi etali yaabwe era balibaweereza era balibabonyaabonyeza emyaka 414 era n'eggwanga eryo lye baliweereza ndirisalira omusango ne balyoka bavaamu nga balina ebintu ebingi. Naye ggwe oligenda ewali bajjajjaabo n'emirembe. Oliziikibwa bw'olimala okuwangaala obulungi. Abaffe agenda kuwangaala ky'okusinga ku wano kubanga already yali awangadde. Kale katugende mu maaso. 16 ne mu mirembe egy'okuna balikomawo nate wano kubanga obutali butuukirivu bw'Omwamooli tebunnatuukirira. Tugenda ku lwa 17. Awo enjuba bwe yamala okugwa ekizikiza nga kikutte laba ekikoomi ekinyooka n'omumuli ogwaka ne biyita wakati awaali ebitundu ebyo. Olunyiriri olw'18 ku lunaku olwo Mukama n'alagana ne Ibulaamu n'ayogera nti ezzadde lyo ndiwadde ensi eno okuva ku mugga gw'e Misiri okutuuka ku mugga omunene Fulaati. 19 n'Omukeeni n'Omukenizi n'Omukadumoni n'Omukiiti n'Omuperizi n'Abaleefu n'Omwamoli n'Omukanani n'Omugirigaasi n'Omuyebuusi. Abo bonna Mukama abawadde Ibulayimu. Ezo zonna nsi
Mukama aziwadde Ibrahim. Nkitegedde ekintu ekyo. Bannaye mulowooza ate lubereberye 15 asukkawo awo tugenda kuddamu mu lubereberye 16 gw'atannasubscribinga subscribing, olayikinge, osharinge. Ku Soma Kigambo paka gye kinaggweerako musaaga. Osaaga mweraba.